Iganga gwalieka sente bazireta abannayiganga tugenda zirira awo kumpi awo wali Kibala munange tugenda kuba tutandikirawo n'akayimba akasooka bwembeera mu kirabu nga noonya sweet loving noonya sex ekiwate kiringa bearing nyabo akayimba bakayita kikankane nga kayimbibwa omuyimbi amani basudde kazediro kazesaidi eno somesa kikankane Jeniero Zamba Jen El Zamba akayimba kikankane tugende n'akayimba akalala nkwadde emitwalo ena nyabo kayimba bakayita Memories akayimbiwa Lilian yekka Mbabazi Lilian Mbabazi yekka yali yekka yaline Epas kwadde emitwalo ena pressure eri wano tugende n'akayimba akaddako akayimba bakayita Repeat It nga kayimbibwa Azawe emitwalo ena leka akayimba akaddako emitwalo ena gitutte nyabo akayimba kayitibwa Busy nga kayimbibwa kayimba yangu wagwe Martha Mukasa Martha Mukisa olya kuba akaama kisazaako sente ekyo kimanyi nkuwadde emitwalo ena nenkusala keji lwakaama leeta akayimba akalala aba yayinize asinkanaluwe nyabo abalina kani kayimba kanina Rose Nina Rose bakayita kasaze eddiiro saidi eyo waliyo akalonda teri akalonda kayimba kalina Rose bakayita olumya banno leeta akayimba akalala If you are a real man, treat me like a real girl, like I'm your woman. mwe emikono gyazeemu starch nyabo kayimba ka Lydia Jasmine ne Daddy Andre kayitibwa You and Me akayimba ka Lydia Jasmine munange wamu ne Daddy Andre nkuwumuliza wano tugende katundu kaffe kali akagolden esitano omanyi Uganda MC Mazingo Muganda Mami Saidi Gomba akatundu ketuvaamu kabatuusiza ku mitwalo 42 bannaffe Iganga akakadde kalamba ekuba gye bakikubamu ndala nnyo tugeze mu katundu kaffe aka gold round nga bakapimwe kamwe mujja wano kapiteeni Saidi Wamri jangu kapiteeni jangu ebibuuzo biba bimeka buli kibuuzo nakyongeddeko dasa ekyamitwalo emeka gwe waddiramu bwoti n'okisinga ng'otwala sayidiyo okiddamu obubi nga munange oziyiwa naye wano we bakulonda sente zo zikola zitya tuzijjayo bulungi nnyo n'ekyuma tuzigatta ku zooli akulonze tugenda ekibuuzo ekisooka Uganda eggwanga eryaffe mwe tuli muno lirina sabumarini meka ziri meka esebo Uganda terina submarine abadde kyo gwe tomanyi nti pulezidenti w'ensi eno Saabalwanyi sebo mulonde ntwala paka mu banno Uganda terina submarine z'Abamerika sebo bwefuniddeyo emitwalo gyo 5 ekibuuzo ekiddako ngenda kukibuuza omukyala ono mpozi wangaye gwani Morinyani Nakafumole Nakafumole kankubuuza akabuuzo kangu nnyo
mu Uganda tulinamu ennyonyi nga bagiyita bamboodiya, naye bamboodiya eno etuuza abantu bameka? Bamboodiya wakalaba akanyonyi kali awo kaffe ka Uganda kulembeze gwanga mwayitira nawe osobola okugendayo kakutwala ettaka kakutwala Dubai kiganyi mumulonda sente muzikuŋŋaanye. Bamboodiya etuuza 76 teyinaga erijja mu bantu 10 kugwa. Kitegedde tugenda n'ekibuuzo ekigenda ewuwo nannyini nnyimba naye ggwe oli muyimbi oba oli DJ nga tetumanyi. Nzaagala bwagazi. Munnayuganda amanyikiddwa nga Paulo Mubiru ajjukirwako ki mu Uganda? Mama nina mulonda. Munnayuganda Paulo Mubiru ajjukirwako ki mu ggwanga Uganda? Namwavuma musajja kiganye omusajja ali sayidi eno. Paulo Mubiru ajjukirwako ki? Paulo Mubiru tazindaluka. Paulo Mubiru yatunda enseenene ku nnyonyi ya Uganda. Paulo Mubiru yatundira enseenene ku nnyonyi ya Uganda. Takkirizibwa. Nyapaati yamwe omutukuvu sente zino zisale eddiiro mpola zijje zeegatte sayidi eno. Paulo Mubiru yatunda enseenene ku nnyonyi ya Uganda. Omusajja gwani azzeemu ekibuuzo ekyo? Lodi Lorenzo kansala webale nnyo okubanga ogoberera ebyafaayo bya Uganda. Nkuwummulizaamu wano nga bannaffe basigaza 0 abagomba sente yaabwe ekunuuse nega sayidi ya bannaffe abayiganga yiganga abasoga mukodde muli mutya bannange munnange mbatutte kazanyo kafa ka silver law. Okyalina MC Mazinga ku nsitano tuli wano katundu we baziyiira oba we bagattirako babaswera ba ofan oba we bakwata ne bazitwalako makati wano ndooza mukakasaawo ali ewaka okukitegeera obulungi so nammwe mwenyini mwetaaga okukitegeera buli buna munda omwo mulimu ebirawo ebirimu tulinamu sewazike oba walumbe ne tubaamu ne akatoolako sente zo makati nti twakubya akakadde kaffe kamu mwemitwala musanvu tuzitoola mu makati ofuna afu ate era mulimu orphanage wokwatira n'ogamba awo mutima gwakuyamba ne tuziwa bamulekwa zonna nga bwozikubye ne mubaamu akakugattako times akakadde kamu emitwala musanvu. Kakati munnamukisa yaliwa ku luno agenda okubanga ate atulondera kyanaaba alonze. Okay, kansala kansala sebukomawo. Kansala alonze omutima omugabi omuyambi ba orphanage agenda kubanga ate munnange aziwaddeyo eri bamulekwa. Kakati amma madamu bw'obanga gwe obadde wa mukisa gezaako just kikole mangu tugende naawe olonda kaddako sebo obadde gwe olonda kaliwa w'omukisa. Ono abadde alonze okubanga senavuzaye bazitwalako ekitundu. Omukyala abadde alonze kasewazike akawalumbe akazibya obuli ekazitwala. So na munnange nakuno olukuntana bwekire lugenze nobalenyomaire ddala abalungi abekubire ku BBS Telefina MC Mazinga olw'ensiitano omanyi Uganda bannaffe bakyaliwo era bakyaliko tugenda kubanga ate tweyongerayo mu buli mbeera ensiitano omanyi Uganda.